Wananga bulijjo wana n'akazungu ntudde nako ku ttaka ani yakalabye. Let apologize ya nasindise dda gwe bekikwatako bamugambe tosobola kujja n'oŋŋamba nti olw'okuba wandaba nga nziruka nola pulezidenti amafuta ne ganzigwako n'ensaba amafuta n'oŋŋamba mbu ndi ku bizinesi azifa amafuta baganywa kati oba bwe mwagula amafuta n'enganywa ndowooza gakola ng'omusaayi mukazi gwe okola live ku TV emu esijja kwogera kubanga TV wagambye nti eyakutumye naye nga TV si eyakutumye TV yankubidde dda ne ŋŋamba awo yakikozenga ku lulwe jangu minibokisi yange OLS ngenda kukuba kalamba ya tuli mu byaddala tuli mu kufa okola live obeera na mu kitanda kyo n'okolerayo live ate n'otumanyiira wano kati oli luddawa wano nga tunula pulezidenti ya naye nga mugamba mutya mugamba nkuwaire ya delegates bwe bali makumedia nkwagadde okay nange nze banjagala nnyo nange mbagala nnyo nkawase simanyi luzungu lundi lukwogera kayinza kubanga kwogera luyonaani nga sirumanyi ani agayipigiranga muwe wano tuli ku mawulire mubadde ki nga wetuli badelegates we bali wano nga bwe mulaba wano kwetuli wano kwetuli nalabye layivu y'eggulo nadde sigirabye baginsindi gwenanga TV gyokolera eri international babasasula n'omusaala gwe mukazi gwe okolera musaala mapu media tebamusasula abantu baba bamugulidde musitame guys sitama mapu media okay nsitame akazungu kanagenda kamaama kataaga bambi kalabi alabikazi Presidenti ayimbidde katuyongera okusika Presidenti alina Kampala Solomon Kampala muwakana ekirala nga ndine Presidenti ne Solomon Kampala amuwerekedde mukunjula abaana bateeke mu bintu nga bino tolekanga mwana abamanyi makumedia mumanitegeeza situlago zibeera munaani ojja kukkiriza President tuli naye kisomaze okutuuka atudde ne Solomon Kampala baweeko ku lumu kumukulembeze atuteyo nomination papers alabaawo akwanzeyo nomination basaba basekendas kati webajja tono nnyo wali tugenda kuddamu basekendas asookedde ddala enobiyaneri ye sekenda asooka basekenda basekendinga afanale kukyakulanyisa muddamu omuli enobiyaneri Nobianeri, omu ku basekendezi Dani Mike naye
sekenda Dani Michael Gambiotya naye sekenda ya naye amaze okuwaayo yo Dani Magiki Dani Nakato ne madamu Nosifa Nakato naye sekenda Nosifa Nakato sekenda Waya. Nakato waya. Jena Nosifa Nakato yasairoti atoledo yasairoti ya Shifra Ukundo also sekenda na Yesu ne sekenda Shifra Rukondo Shifra Rukondo ahona linze ya Shifra Rukondo Edward Sebufu na yesekenda Edi Mutwe mumanyinga Edi Mutwe mumanyinga odetana ya na yazi Edi Mutwe na yesekenda Nusifana sekenda ne Nobianili ne Dani Magiki nabo basekenda wali eddoboozi ttono nsobola kinjogereramu wano osobole okuliwulira naye wulira akasiringirira akali wano Suga Mathias Nsamba sekenda oyo nno ye vice president wano mu bendobendo lya central wano enkuba etandikiddewo enkuba y'omukisa emwanjuddeko etandikiddewo naye egenda kulukuba sijja kuvaawo ejja kufuna bwenduka busima oba nalya ebikisaaki sijja kuva mu nkuba ewe Dani Magiki olimu kateebu tosirika ndimu kateebu kati ate onoomanya otya onoowulira bikasiru omukateebu tosirika nze ndimu lufungo sigenda kateebu olina okumanya ekigenda mu maaso mulaba kugenda mu maaso abo bemulaba bagenze wali basekendiza ekyabulanyi Robert Centamu basekenda so ekyo bwe tuli spam media zoom me Kampala yakumaida muzumi awaye yeah. Ebintu byakyagulanyi bitukubye enkuba buli kimu mukisa. You know why? You know why it is the way it is a blessing. In Uganda, when you rain, it's a blessing. Yeah. You understand? Okay. Finally, when you around to get the song, you are the moment song. Your Uganda, everybody gets Edi Mutwe Saidi wali mumulaba wali mukido Edi Mutwe mumulaba ate nga y'omu ku basekenda wali Saidi awo naye empisa eziri munda muno empisa eziri muno wamma yogera wamma kanjogere zuumu mowa kuzuumingire okujjako nkuzuumingire kana akazungu akanyirayo wano kannensiga nnyo tekamanyi kinagensiga oba obwedde nawe nga gyekigenderere
Kusoma abantu essaawa zino wanjogerera wano Kyagulanyi Robert Ssentamu yeyafunye interest ekibiina kya NOP okujjayo empapula okujjayo n'okuzzaayo so bweziwera essaawa 11 olwaleero nga tewannabaawo omuntu mulala ajja kujjayo empapula kiba kireereka butereevu yakakiiko k'Electoral Commission eryawano kuno kabaka langiridde butereevu Kyagulanyi Robert Ssentamu okukwata Kyagulanyi agenda kwogera okukkiriza nomination. Right now, Kyagulanyi, this side, for the purpose of speaking, use the microphone. Thank you very much. I'm honored to be standing here today as the only candidate that expressed interest in running president with the National Unity Platform nomination. I'm still excited that so far I'm the only candidate. That means ever since I expressed interest, other possible candidates freaked out. When it was mentioned, I started counting, and I know that in the next 2 hours I will be unopposed. But even if anybody comes to oppose me, I know I will win in any election in the National Unity Platform, and yes, in the country. I look forward to being the unopposed candidate of the National Unity Platform. I want to salute my friends and my colleagues. And thank you very much for nominating me. That shows that my closest friend has the deepest trust in me. I want to salute you, Honorable Mpuka, and all the other colleagues, Daniel, Joseph Anakato, and my good friend, Eddie Sebo. Thank you very much. I will not disappoint you guys. And should I end up being the unopposed candidate, I will not disappoint the National Unity Platform. Thank you for God and my Bana ensanyuse nnyo newankubadde ndi so far confident nze mubyeka yatwala era akomezawo empapula z'okwesimbawo nga president kaadi ya National Unity Platform. Ndi musanyufu nnyo era kimpadde amaanyi nti tewali muntu mulala yavuddeyo kuvuganya ku kifo kino kukyanganangirira ebbanga eriwedde ngenda kwesimbawo ku kifo kino. Era nyina obumalirivu ti newankubadde tubuzaayo essaawa 2 zokka tukakase nti ndi unopposed, omuntu yenna yenna ne bw'aba azze kati okumbuganyira muwangula mu kalulu konna mu NU. Njagala okwebaza muganda wange yandi nominatinze, njagala okwebaza Honorable Konsekendinga, muganda wange Daniel Oloyo, muganda wange Eddie Sebo Mutwe ne Nusfa Nakato olw'okuntekamu obwesige. Nsonyiwa Nusfa Nakato ne Shifra Lukundu. Mwebale nnyo okunominatinga, mwebale nnyo okuntekamu obwesige mu lwatu. Mbasuubiza nange nti bwe mmaliriza nga ndi unopposed, ebula ssaawa tezikyawera na 2 sigenda baswaza, lazima bwe nagenda okuvuganya kwa president wa Uganda engule enjaggireeta. Basuubiza sigenda baswaza, lazima obuwanguzi tugenda buleeta, era President Museveni ali mu buzibu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olwa Katonda n'ensi yange. United free for
People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Oye! Aisemu oye. Dani Magic oye. Tugenze kulembeze wa NUP mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ayiseewo n'opposite eri mulala yadde n'omwagezezzaako okujja mbu amwesimbako kulembeze alabise ng'ayiseewo tavuganyiziddwa banna NUP bonna bamukkiririzzaamu yasobola era gwe batumye agende abakwatira ebbendera abaleetera engule. Tokuba simu nga tuli ku live webereremu. Gendo babere. Sebo kwa seconds. No supana. Certainly it's a special day. It's one in a lifetime, one for a young party to be able to nominate one of their own this afternoon. It's no mean feat. I have seen parties being born and dying stillbirth. No doubt as to that NUP is going to make back in the history of this country. I would like to congratulate the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu for taking this firm and bold decision of seeking the NUP into the national polls. For me and for the rest of the NUP fraternity, he's done his bit. He's picked the forms and returned them successfully. The rest remains our duty to buttress our choice, to buttress our values, to market our manifesto, which we are going to launch in a few days coming, and make sure our candidate is the winning candidate. The choice to stand for president, for the bigger part, is a personal decision. And where people around you believe you're the best, then it does not become a personal decision, it becomes a decision of the collective. That means whoever stands with you and by you make that decision is willing to go the last step, to hold you firm, support you hold fort, and to advance Uganda to canvass for support so that we, as the collective effort, deliver a president with this generation. Thank him and we shall give him our support totally. And also
Certainly the expectations of anybody seconded or nominated is for him to stand firm on the issues that have made us a darling of the community of Uganda, to be able to articulate them, to be able to stand firm and not to waver in the face of the storms coming that we visited know forever. And also be able to reach out to everyone not in our fold, but to be able to speak a language that will be able to attract multitudes of people on our side, to be able to galvanize the country to a unit that will live and hope in State House. Ya olunaku lwa leero lwanjawulo nnyo mu byafaayo by'eggwanga lino. Njagala kuwa bannange bonna mu National Unity Platform kuyozaayoza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okwewaayo n'okusalawo okukulemberamu, kubanga twali mu ddula yenna ng'ogyeko yekka yanonakamula. Sirowooza muntu mu ddakiika 30 ezisigadde agenda kunonakamula agenda azinjuza ayite mu byonna. Njagala kulowooza mukakafu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuyitawo eddwalya mu kugayinza mu kibiina kyaffe. Tumukulisa okwewaayo, twagala kusuubiza eggwanga Honorable Kyagulanyi tugenda kutambula naye okuba ezzombo okuba ekisolo, okulaba nti obubaka bwa National Unity Platform n'ebiruwa byayo bituukibwako, ate bannayuganda batuwulira. Tugenda kwanjulira eggwanga manifesto yaffe kubanga ttono erijja mu maaso. Tusuubira nti Mwami Kyagulanyi ajja kusobola okunyonnyola eggwanga ligigule, tusobole okuba ku ggwanga etuluubirira kukyusa ebyafaayo by'eggwanga. Yeewaddeyo ng'omuntu ninaffe abamwetoolodde tubadde tumulaga obuwagizi bwe tulina nti agende, ensonga si ye yokka. Tiddamu olwaleero nti okwewaayo okwesi kukwenga omuntu, tujja kweya naye bonna waanaabeera. Tusuubira Honorable Kyagulanyi okutabanaasi yonna naye okusigala ng'eddoboozi lya NUP ne People Power Fraternity alyogerera nga munywevu, nga mumalirivu, ate nga awa amaanyi abo abanoonya enkyukakyuka obutatya kuyimirira naye era bamugoberere ng'ensonga zaffe zigere bulungi nga kandidate. Wadde mwami omu ku abo abasekendezi Mwami Kyagulanyi okuba nga ajja nga yeesimbawo kuba pulezidenti. Kozi noono naye katubamuweeko naye wuliriza eddoboozi, sajja omutonto, eddoboozi ery'obununuzi, eddoboozi ery'esakyasa kyo, eddoboozi ery'omulembe gwo, eddoboozi ery'emyaka gyo, eddoboozi erya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Va mu kusumagira n'okubongoota, okeketa kumba omutakyalina kasomyo. Eno nno sukuwo awola, sisimuka ate ozuukukire ddala. Va mu birooto ebifumbekeddemu obulimba n'obukuusa. Tobangako mwana muganzi waka, tobangako mujjwa Kamala Bibamba. Bakukiina nti oli muzzukulu okutali bigabu. Bakuyiiye, bakuyiiyize, bakulowooze, bakulowooleze, bakutegeere, bakutegeerere, bakumanye, bakumanyiire, bakujooge, bakweyambise, bakwesanguze, bakulinnyirire, bakufootoole. Kaakati nno osajja kudde era ddala okazi wadde yessaawa okwekwatiramu. Okwekwatiramu osooka kwebeereramu, okwebeereramu osooka kwenyigiramu. Gw'olina okufumba okusobola okwebegerako n'ababo ate n'abalala. Sensota agaludde w'ogayaliramu bw'oti, w'olobera wakubojjera, wakutemera, obusaga bwe buttirawo. Kati essaawa yakufunga kyonga, kati kumira kalala nkoma, kugaaya nnumba na nsanafu, atakulekera ebeera nnyanja.
weekuttira ng'omizeeko agawera tokyalina kyekwaso omuzirawo afunise omukulembeze omuvumu asimbudde ekigambo butiitiizi takirina mu lulimi lwe oluyonke okyakolayo kyeyo ono yeewuwo ate akukutukidde mu ngalo lwaki okaabira atali wuwo kale katukkirize akusinga emyaka egy'obukulu bw'omusinga egy'obuto akusinga obukadde omusinga obuvubuka akusinga obukoowu n'obunafu omusinga amaanyi n'embavu akusinza amagezi ag'omu nsiko gye yasaawawo edda omusinza obukujjukujju n'obubadi labado style emyaka gye gya ntondo gisunguwazibwa mangu ekisobola omukozesa ensobi bw'akuyita magujja akamyu tekabwagambaata bw'esogga emiguwa bubeefuke Amini ge yawaseruwaji jab jab apakat TKO 1 to 10 ako tewali asobola kakwatamu goberera Kyagulanyi tambula ne Kyagulanyi oyambale ngule kululi Kyagulanyi Kyagulanyi alina amagezi ategeere amanya n'ebitibwa Aloysius Matovu join that order. Mwami Aloysius Matovu Joy abamu kubazze waliwo omwami and he's still a member of parliament yet his papers are questionable. So I've come as a youth as a youth to fight for unemployment, fight against unemployment in the community. Sound servant leadership. I want to come up with some servant leadership. These people believe when they don't serve. Briefly, what are the things that you're going to do, like to bring employment? I'm going to solicit yagenda okukolera bannalubaka to let the system know that the youths are now we make the composition of the country, the population of the country, the composition of the country is almost. So we want to put in place measures that can help all other youths who don't come from rich families, who come from the ghetto, those who didn't go to school, those who cannot put on ties, but to enjoy the country, because our country has a big cake which can be shared among us. So what are we going to do is to solicit for opportunities on how to create jobs. All right, thank you. Khalifa Aganaga. Enkyukakyuka abavubuka gye twetaaga enkyukakyuka yaffe nti nno tuvudde mu ghetto tetuva mu famire z'abagagga tetuli baana b'abagagga naye tuvuddeyo netutuuka nti bantu nga tuliko omutulabira naye teriyo bavubuka bannaffe abalala abatalina bitone bye tulina abatalina chansi gye twafuna nabo okubeera obulungi mu ggwanga lino nga naye yandyetaaza okunyumira obulamu nga kalifa naye tagenda kubanga alina ekitone so twetaaga tuteekewo embeera buli muvubuka naaba nga asobola okufuna omulimu bazadde batu batuweeredde tubatuuliridde tuli waka okuggyako ng'evuddeyo omuvubuka munnaabwe agenze mu palamenti n'abategeeza nti waliwo ekizibu ekiti abavubuka tetulina mirimu ensonga lwaki abavubuka batta bannaabwe bodaboda ensonga lwaki okwekalakasa kungi nnyo kubanga abantu tebabekalakasa mbuno lwakuba baagala bekalakasa olwokuba nti balina obulumi obubaliko era kyobola babonale ku Kyagulanyi bwe yavaayo n'ababeererawo kugamba n'amulisa nti ye muntu omu naye arepresentinga abantu bangi nnyo mu ghetto abalinga ye omu yenze ensonga lwaki nange nali inspired nengamba ngenda kwesimbayo Lubaga South kuleetawo enkyukakyuka yanziza nnyo mwami Khalifa Aganaga yabadde bugu mulindi oli wano n'abantu bangi bawera Daro
abantu baffe aba NUP media kikyobagamba nga okulembeze waffe ayiseewo tavuganyiziddwa ensonga kimu kunoonya wali ambuleera ku ballot paper mayika n'akalulu obulungi ne mu bubi tuteeka okukatwala newankubadde nga waliwo okutiisibwatiisibwa Museveni twamukubya akalulu k'abavubuka ali mu kwewaana mbu yakawanga kyokka nga ate akalulu kamulaze nawa we tulaga so kano akalulu tukayita whether by bullet or ballot ekimu ku ebyo tekigenda okukolebwa oba byombi binaakolebwa ffe weetuli ng'abalwanyi Museveni must go tukooye myaka 35 gikumala tetwagala kwongerako mirala ab'emmali nga bwe bakikoze naffe ab'e Uganda tulumye ab'emmali nga tubalaga nti naffe tukisobola 2021 ye mission eddako tetutiitiira newankubadde nga bandi batuwooninga n'amasimu tugarisiivinga agatukubirwa naye tetujja kutya nze nziramu ekintu kimu Museveni must go this is our regime twagala ku bantu abato nabo batufugeko wayingira ng'oli mwana muto okadiyidde mu ntebe otandise n'okuyomba by'otategeera tukooye myaka gyantondo omwana muwala Sharoni wabbo nyivu nnyo ayagala nkyusiku wano kamba noonyezeeyo ku muntu omulala wano abamu ku beesimbyewo tovaako sigalako ebbugumu likyalirimbibwa neeno oliko omulala gwempaka osaafu bangi omaze emyaka 35 nga tuwujjawo nga tukosezza muntu nga bwe bakola wabula nga tukosezza kalulu akagenda okujjawo President Museveni n'ebigimu ye yonna bannayuganda bongera okufuna essuubi banabo obukulembeze obupya obugenda okuwa bannayuganda essuubi obugenda okubeera nga buli omu yeerabamu nga ndabirwamu tumanyi bulungi nnyo okusomozebwa kuno tukusuubira kubanga mu nteekateeka eyo olwaba kati olwaleero ekitongole kiramuzi nga balonze Justice Owiny Dollo nga tumanyi bulungi nnyo nti kaada mukuukutivu nnyo mu NRM tumanyi bulungi nnyo nti bino bina babitegeka nga bamanyi bulungi nnyo nti tunaba tugenze mu kooti ani aliyo Owiny Dollo bino byonna tubitegeera bwe bagamba nti kampeni zigakola za radio mulabye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwaganidde okwogera embaale bino byonna tubyetekedde tumanyi bulungi nnyo nti mu gavumenti eno ebitongole byonna kati biringa ebigamba tukolera NRM era ensonga zonna ezikwatagana n'ebibiina ebirala tebyagala kuwuliriza mulaba aba NRM bwe badde batuula bakuba enkuŋŋaana kati akamyu kagenda mu maaso basinkana abantu 5 abantu 10 abantu 3 n'enkuŋŋaana ez'enjawulo naye ffe ne bwe tuba tusinkanya abantu tubasinkanye mu constituency zaffe nti bali 5 era bwe bamanya nga bajja nga bikwasa amateeka ga COVID n'ebiringa ebyo so n'olwekyo tuli bamalirivu nti gavumenti eno erina abaana n'ebyana naye tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti enteekateeka y'okununula eggwanga lyaffe n'okulaba nga tuteeka Uganda mu kifaananyi kya buli omu twagala buli munnayuganda abeere ng'alaba endabirwamu nga yeerabamu nga tetunuulidde ku ggwanga lye ku ddiini ye ku kibiina ky'obufuzi ku nteekateeka ku mbeera ye zonna zaalimu naye nga buli omu yeerabamu era ng'alabira ddala nti eggwanga lirye so sigamba tirike abamu ate ng'abamu ne bafuuka ebyana asante gesewagala oyikawempe kunonyo nonyezewa nokumulala kano nnyo tovaako tulinde mwami muwadanku nnyingi abeeko kyatugamba naye weneena alina meseji ayagala okugusa sigalako tovaako tovaako sigalako malirize naye abeeko alina kyagenda okugamba embeera eri waneena kabuguumiriro
Kanje. Babadde batonotono olw'embeera ya covid ne poliisi eyakedde oyiibwa waneeno y'ensonga lwaki twabasinga baagaaniddwa kubanga bayingira olw'okwewala kubanga tukyankalanyizibwa poliisi naye buli kimu kiwedde mirembe tabanyo president Stasolo kuba kabaddewo wakatukubyemu naye kati akasana kaaka tulinga abatanafuna kakuba wadde bana ndowooza mubalawo oyo obiyanga baana b'omukulembeze batambula nabo kulembeza ayiseewo kujjukizamuko katono abamu kuba bamubeereddewo ayimiridde naye mukulu Dan Magiki abamunominatinze kubanga yayiseewo ku kyobukulembeze kubanga yagenda okukwata bendera y'ekibiina kya National Unity Platform avuganyiziddwa tono nnyo ku bibaddewo emabega birimu kwebyo ababaddewo mbungi amawulire mwebale nnyo abatubadde naffe abatandise naffe okuva gye twatandikidde ku ssaawa zaabadde 8 paka kati omunonye badde bamusuulidde ebigwa mu kkubo naye asobodde okuba nga abeesimatulako n'atuuka ku kitebe wano ekamwoki tabakitegedde nti olwaleero agenda kuba nga ajja time nomination forms bagezezzaako kubanga basuula ebiggwa mu kkubo abasirikale babadde bangi abamu kubabaddeko ndowooza munjulira emmotoka ezimu ezatiyagaasi zizze wano eno abakuba tebakubye bungi bakubye butonotono naye abaana bebeereddemu nabo bakidde oluvannyuma tufunye obubaka ng'ayina waali tulina okugenda tumupiikinge kumpi wa yakitukoze tugenda tuba nga tumunonako netufuuka tubadde bangi naye abamu bakwatiddwa wabweru olw'okwewala omujjuzo munda baba nga basobodde kuyingira bakkiriza bannamawulire bokka kubanga bayingira yatuyingidde nazaayo empapula ze zeyali yajjayo ozizzaayo tewali mulala yali yajja kugirayo mpapula kuba twakirangirira Friday eri eyaggwa abaagala okuba nga beesimbawo ku bukulembeze naafu abaagala okukwata flag y'ekibiina kya National Unity Platform naye abantu tebajja era ne mu kibiina mwennyini teri yasobola kuvaayo kujja kuyimirirawo kugamba nti alabula bonna obwesigwa baabuteeka mu Kyagulanyi Ssentamu era yajja najjayo foomu era azikomezaawo mu mirembe yagasa abaddewo tewali mulala yasobola kuba nga mwesimbako kati kyekyo era oluzikomezaawo yali yajja kujjayo empapula kati ayiseewo bulambalamba genda abeere nga atukwatira bendera ey'obukulembeze bw'eggwanga motoka ye yino yapaakinze basobole okuba nga
bamunonako era addeyo ewuwe magezi ye yaleeta ennaku poliisi ewaddeyo esunzu omutwala egisaze ate bamuteegeddemu bwayise ayise kibuli motoka egiddemu escalate aludde nayo aludde nayo abagimanyi motoka yadda wano mu Uganda eyasooka okuba nga ali naye namba eriko eyagisa ebimunzi ebisookako omwami muwadda efu nnyingi ali wano yamaliriza dda wedda gwe tulinda wuuno mubatuusizzaako bannaye kabeeko kyabagamba wali ku Nap Media bannayuganda mwenna abali ku Map Media Nup Media omanya emikutu People Power ne National Unity Platform emikutu twebaza bannayuganda mukwata data wammwe mukwata amasimu gammwe muteekamu ssente ne muwagira okuba nti bannayuganda bafuna amaloboozi bafuna obubaka obw'enkyukakyuka olunaku olwaleero nga yemutulaba fena akatuyokazze tuli mu kujaguza olunaku olwaleero Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akomezaawo empapula era n'abeera nominated fune okukwatira bendera National Unity Platform alina ebisaanyizo byonna alina obuteeketeeke bwonna ayisa ebisiriko byonna yerekereza bingi bannayuganda gwe balabyemu essuubi tuli bamativu nnyo nti nomination gyatuseeko olwaleero tetusuubirayo agenda muvuganya kubanga bwetukidde olwaleero nga yakyasobodde okwaŋŋanga dikiteeta yakyasobodde okwaŋŋanga abalumbaganyi nze abanyumiza nakuganyako naye ku bupapa bwa palamenti ekyaddondo nammega ekigo namalira mu ddwaliro kale manyi ebisiriko bwatuuka ewantu nga bemumulaba kati abantu bakulumukuka kubanga bamulabamu essuubi katonda amutaddeko omukisa bamulabamu essuubi olaba fe bamuvuganyako fe tusinga tukuba enduulu kati kubanga ekisooka musajja asembeza akunga abantu asembeza tasosola amukkiriza n'atamukkiriza bonna abagumiikiriza atuka ekiseera bonna n'abasembeza eggwanga lyonna atunulire muntu wa wansi abagambye mwebeereremu mufune endagamuntu ayagala okubaddiza obuyinza obuli mu ssemateeka atugamba obuyinza bwammwe mulina okubulwanyirira mmwe bannansi naye nga temukozesa kalulu kati batandise obagamba teri kalulu simanyi bya sayansi yali mubagamba mwebeereremu akalulu kalina okubeerayo toyinza kulonda ku byotamanyi olina kulonda nga otegedde kyolondako yababuusa buli wajja obbabuusa mulaba bamulemesa bw'abajja ku leediyo ku tivi ez'enjawulo kati bamutaayiza naye nga tivi abeera wali ng'eri wamu oba leediyo nga mumuli mu maka gammwe waka naye bonna mulaba bakola ki bonna bakankana bonna babutaabutana kubanga message gyatuusa yeribaretinga eggwanga lyaffe yeribaretinga abantu baffe basebo ne banyawo bannayuganda tubatuusaako amawulire amalungi nti olwaleero Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abaze okubeera nominated era kakati ajjudde okubanga avuganya okukwata bendera y'eggwanga ya National Unity Platform ne People Power mu kawuluko bwa president akatuuse tumanyi nti agenda kuwangula okukwata bendera ya National Unity Platform ate agenda kuwangula n'obwa president bw'eggwanga kubanga twagala akalulu ak'amazima n'obwenkanya akahalaali kagwe wali tukunge bannayuganda buli omu ajje nga asula kalulu ogenda kulaba embaga mwakyabye ku bavubuka twatandiseeko nga National Unity Platform etandise okuwanika ebbango mwe bannansi ate naddala bannakyaddondo omubaka Kyagulanyi gy'akiikirira mwenna bakiikiridde wano olwaleero ne ttiimu yaffe ne tulowooza nti tugenda tutwala mu maaso enkyukakyuka tugenda tutwala mu maaso demokrasiya tugenda tutwala mu maaso okuzimba eggwanga tugenda tutwala mu maaso okunula eddoboozi ly'omuntu wa wansi eddoboozi ly'abannayuganda eddoboozi ly'abannansi kubanga ffe nga bannansi tulina okweddiza obuyinza bwaffe nga tukozesa akalulu ate Kyagulanyi kati gwe mumuli gwe tuleese tumanyi nti ekkubo lyaffe liggule ekkubo lyaffe tulyayita ku bire ku mazzi ku nnyanja mu bibira buli mbeera yonna tugyetegekedde okulaba nga tweddiza obuyinza bwaffe bannayuganda mujjumbire nnyo okwewandiisa ne National Unity Platform
kaadi zitambula mu ggwanga lyonna, ofiisi nnyingi ziguddwawo, mwetabe mu activity zonna, ate mujjukire akabonero kaffe manvuuli, akabonero kaffe ambuleera. Yonna munnayuganda gy'oli, ambuleera ke kabonero, manvuuli ke kabonero. Kyagulanyi Robert Ssentamu, presidential candidate ow'eggwanga Uganda, agenda okununula bannayuganda azze mu kalulu kano. Twetegese bulungi nnyo, naye buli omu alina obuvunaanyizibwa. Tugamba nti awulidde, tegeeza atawulidde. Ategedde, tegeeza atannaba kutegeera. Buli omu abuuse, abamuliraanye, twagala eggwanga Uganda olyeddiza, twagala okuzimba Uganda nga tukozesa akalulu, nga tugamba bannayuganda nti obuyinza mubuyina, mubweddize essaawa y'eno. Tweyanze yabadde omukulu muwadanku nyingi kati gwabuuzizza ku omukulembeze ndowooza yeteekateeka abe nga afuluma nga bw'olaba emmotoka yeyiyo bali gipaakinga veeyo ayingire emmotoka ye esigale yezibu wali bagamba talina bisanyizo tubasikira wali atalina bisanyizo asobola okuvuga emmotoka bwete lwogirina ayogera mu talina bisanyizo lwistede buli kika kya media kiriwa oza mubalaba ono ye Al Jazeera omuyita mwami tinyanjerabidde njadde bagamba munalimbuuza mu live yaffe eriddako ndiri bagamba nga we mulaba eva we ali kubanga ateekateeka emmotoka mwami ajja ayingire ebintu waffe omulungi tumukkiriza abe nga tuwanikira fulaga paka mu State House. Tukyaliko tulina okuba nga tumulinda abeere ng'afulumayo esogge mu mmotoka ye oba oli awo tumuwerekere paka Magere yaggwe aliko saagala obeere ng'osagaasagana obwedde okola twaddange kozesa gitaatya Nap Media kabalaga emmotoka ya president girabamba iyo mama mweraabo omusajja akooye kanyuke next time bye bye.